Okay, tubaniriza ku Ficshots. Nabagamba ku Ficshots ebeera ebyakabi. Nolera tuzze nga tuzze mu ne weekend edition. Nga tuwogerako biki ebadde mu weekend. Mpola mpola tujje tubiyitamu mpola mpola kwegamba tuwe nga tukujjukiza mpola mpola kyotalabye oba kyotawulidde kyotategedde kwegamba we nga nawe oli updated bigenda mu maaso mu ggwanga era nga bulijjo tuba n'owakabi number 1 MC password. Naye lwaki password? Nali mukugu nnyo mu kugula bu mapeesa. Mapeesa genda mu password. Owo kitegeera. Naye bujjonya kwebuuza password. Ayo nali kyali ku best. Yawe nali. Emboozi ya best ne maswanku gyayogerako. Bale nnyo. Awe nali jja naye nga nze nkwata kasimu ka mapeesa ka. Speed. Ng'oteeka mu password. Nga nawo katanga watale mu password etyanjimenya. Kati okyali wange bamuyita Abe. SK Abex. Nangamba naye gwe password naawe akwata microphone ngamba nze musi password bedikwata eweri oba okitegeera ne number 1 omuyimbi Ryan Future nabutono z'omutima gwansiima kannabutono imbalwa masolo tonyoma bukazi butono mbulimu ebirungo bwo bonna butono akayimba ka mase akaagala nnyo era ennaku zino bwe mulaba musanga ataddemu mpozi era muyimbiremu n'ozajja Nautono Nzobongo wabogatta mathematically onfumbye naidde biologically ontuziza mu kisikirize wali nedda sebo ba tojayimiranga abantu bakazi babendi tetugenda big password Mase lwaki oyagala mumuyimbire Mase yaliwa Mase ali ofaani wala yani naye ayita munze ina abantu bongera okundaga logo mwandaga eri waggulu Nada yone munonyereza kumutegedde aliwo oli omutegedde oli Nada yone munonyereza ko ne kusalo awo ne mubaragera bagala ne wuno notiensi omwana ne unyisa yaddara bagamba password weekend kibadde kitya week kibadde kitya weekend twavuga speed la music industry Mamba tusaba bambye katono nyo just ku malobozi mumbeere one just amalobozi katono weekend yonna nga bomanyi bisere bisinga afenga abamawulire naddala aba entertainment amanya amawulire mulimu bali abakola politics n'abakola ebirala oba okitegeera nti tusigale tutukola okitegeera nga omanya abayimbi eno copyright ejja bafana akyawemula gravity akyabanja abaana bakafero nabo basigala babanja oba okitegeera SB4 so amazima gali nti industry y'Uganda na Uganda ekyanyuma lwakuba ojagenda okwetegereza nga ate abafulumya music batono oba okitegeera abafulumya endongo bonga bo bakigala baki okitegeeza ati industry entalo ziri nnyo waggulu okusinga endongo tugamba na Uganda bo bategeera kimu kulwana ntalo mpojja okukola production ennungi Sheeba nalabye naye ayingidde mu kantu zika podcast yawo bavulire bamuvuma mbagamba tekikola abala bagamba kijja kukola abala bagamba bya kisiru abuukidde oba okitegeera naye ali awo oba oli tusooka ntwogera ku ekyo nze ndowooza nti Sheeba okola ekintu ekyo abamu bakiraba mu ngeri ndala naye singa kikwatayo kiba kimukolera fena tunoonya nze ndowooza yagadde abeerewo omugaso ku sayidi endala okitegeera kubanga mu ndongo Sheeba toyinza vayo n'ogamba tolina ky'omubanja kati mwabagamba nti Sheeba kyeyakoze kya kisiru nze ndowooza talina musango gwe yakoze okukola podcast ye oba okitegeera bwana ayagala abeeko ettaffaali lyayongerako eddala ye oba yerabye nti alina obusobozi lwaki mwabavuma Sheeba abagamba nti talina kubeera ng'agendamu ebyero okuba muyimbi lwaki omutunzi w'empuuta naga nti kati mumanyi ngenda tunda n'omwenge okitegeera ngenda kulima wali abantu bangi nosanga nanze ndi wa boda nate ndi muyimbi Sheeba tekimugana kubeera nga muyimbi at the same time ayina kantu ke kakola akalala ekyokubiri side hustle ekyawabanga asobola okwogera nga alina obaka bwana wa Bannayuganda Sheeba y'omu ku bakazi oba ye mukazi alina abawagizi abamuwagira nga si bya music kaka bamuwagira bya ddala ebyo ba true die hards Sheeba yabasinga mu ggwanga mu feminist okitegeera nti osanga Sheeba oli kinga wawagira Sheeba aba amwagala bya ddala n'oba talina awondongo ku mutima ojukira biseera Sheeba byagenderamu ebweru yagenze kuzaala nga taliwo abawagizi bamulinda mpaka bwe yadda ndooza n'ateekayo ne concert ne basigala bamukola ki wesibadde okitegeera nagikolera wate nekuba oba okitegeera ne music yaddanga ne music yabawa nayatuwa kati abagamba nti Sheeba ayinza okugwa olw'okubanga akoze ka podcast awo be bafuye bajja okugwa olw'ensonga Sheeba ate oluyimba lumu
abawagizi be bali nakyo oba okitegeera abawagizi be bali nakyo so Fiki siraba Sheeba wayinza kugwira okujja kati okweyongera mu bbanga ate era nze ekimwagaliza akikola abanga labanga kikola lwaki goteka kugamba mbu wakola podcast abeera yesiza wansi lwaki gwali atudde wotunene okyogera togamba newe ate nange nsuubira eri abantu abamu ayinza okugamba kangende neeyabize Sheeba okitegeera audience ye kantu abike mu audience abantu bawulire ensonga yange bawulire obulumi bwange nekyokubiri endongo yatuuka tukirize tugaane amanyi ga kamera kikulu buli muyimbi era kyova laba bashalomu baani bakyaza abantu kyova laba ndi Future ali wano nti ennyimba azita naye yeetaaga ate Future abeere ng'ayogerako naye ayogerako eri eggwanga oba okitegeera so nze mpagira Sheeba emirundi 8 ogenda ne maaso ne podcast ye akyaza abantu beera nange walimpa chance okugenda nawe ogenda bugenzi nange sinza butagendayo nange nja kukyalayo nawe olina bikuluma ayagwera ebikuluma bingi ebinuma bingi naye nga nange sirabawo musanga awo gwaba akoze kuba buli muntu alina eddembe lye okola ekimuyisaawo ate simanyi lwaki abantu abamu balowooza balina otutegeerera okitegeera abantu okimanyi bannayuganda baagala nnyo okutegeerera omuntu ali waggulu nti bali waggulu okutegeera kw'abalala okitegeera so omuntu yenna alina eddembe lye okukola kyalaba ekikola ki ekimuyisaawo Sheeba talina nsobi ate kyakola nze nkiwagira emirundi gyonna mpola nga tugenda mu maaso twabudde ne tulaba emabegakawo Naalongo ne Ssaalongo SB4 naye obadde mawulire wiiki eyo yonna break up ziringa break up ended in tears biringa ended in tears wetutuuse kati kikyamanyi nga social media nti social media esobola n'okwawula abantu ebagatta ate baawula social media eyo gyolaba gitye era giraba edduka SB4 yakabye naganze bannaye siina mwana siina mukazi niwenfiira wano biki omukazi aneganye abaana bonna siina naye nga bina bitadde ku social media kyokka Mama Fiina agamba yabagatta emabegakaawo walabawo embeera eyaliwo okusingira ddala abawagizi be basinga okuba bateekawo embeera so Mama Fiina yavaayo n'ayogera ku nsonga ezo nga babantu balumba Mama Fiina bagamba yayawudde abafumba babiri abo era Sefuko ndamula yena vidiyo gyakoledde Mama Fiina baaba nga temuleka waggulu kati waliwo ebintu byoleeta Ficshots naawe kati tuli mu kunyumya ku mboozi z'abantu abategeera ng'oleeta Sefuko oli influencer ensonga eri bweti Sefuko y'obufumbo bwamulema yali afumbiddwa oba yali awasiza buli mukazi gwawasa obiraba bwe bibi sajja goliko yali ku maaso ga Museveni ayogera oluzungu oluyitivu nate nayogera ensonga bulungi buli gwawasa omulaba ebiddako kiki tuba twogerako kati ensonga z'abali azireke bali bantu bakulu bonna okitegeera ate nekya Ficshots mu mukwano ebiseera ebisinga buli omu agenda mu mukwano aba asuubira okwekyawa okumenyebwa omutima oba ogenda mu maaso oba okitegeera Afriki nze nja kunyumizawo ku mboozi y'omukyala naginyumyawo kewala eyamaliyo omuwala eyankyawa kati nayiga oba okitegeera sisuubira nti SB4 bukyanga akulatuuka otayagazanko omukazi mulala ante era tasookedde ku SB4 okitegeera kitegeeza bonna baali bayiseeko ewalala ne babakyawa oba ne beekyawa oba bo ne bakyawa kati gw'olina garanti kiti obeera ne SB4 wo togenda kukyayo oba togenda menyebwa mutima abaana bagambye n'abalongo beetaaga kutwala ku ddiini ebyo byonna bisobola okwogerwa olw'obusungu oba okitegeera naye bonna bamanyi omwana wani ante era amasomo manyi nti abaana si be-SB4 oba be-SB4 oba okitegeera then ne SB4 okuvayo mu kamera ebyo si bipya ebiseera ebisinga bw'obeera ng'oli ku negative side oba ng'oli on disadvantage kitegeeza gwalina okuvaayo oyogera by'oyogera kubanga tusobola kujja bintu mu social media tulina kujja politics noganza siri mu politics n'otudde waliwo politics okitegeera kati social media togenda gyewala kubanga nza noganza sigenako kata video kugera ku SB4 omwana n'akakwata ng'oyimba bibyo yenanekawo ante era aweereza SB4 oluyimba oba okitegeera nti ensaawe yakola ki wetuuse we yatuuka tokyasobola byewala naye mu byonna bw'abanga SB4 emirembe agifuna talina nteira agenda afuna abalala ante era oba olinayo fiikiwo funa fiiki omulimu weyagali yes ojja leeta obuzibu togamba fiiki fiiki gwe nkutya
nina benji besagala kwogera naye nkutya nene kombuze tunagira maso na mbuzi abasajja baba restaurant ya feria food restaurant bana bakalango gama tikampeleze ekifo kyenkoko tebakira balayani nga twaleekaana okitegera mpe nambe manager mukubira no mubuze nyabo bakulinze lwa kusatu loyitawo yenda yitayo muganda wange nane njagala yo pizza nesimanyiro franka yangambye ala bikikozeeko bampereza omuntu akola ku pizza jono mu center agenda akola pizza namukubide simu neyanza muganda wange so kwegamba ogenda okulaba muwe biti break up season zisoose balina kugumira bugumizi biki bigenda mu maaso mu mukwano wamu mu bufumbo sibye bisoose simono tekibonyabonyanga mukwano gulumya obiyiseemu layani mukwano omuntu yenna buli lwokeera ku makya noyingira okwagala njagala obeere ng'osuubirayo okukukyawa okay teri ssanyu litatambula na bulumi ate teri bulumi butabeera mu ssanyu okitegeera byonna bitambulira wamu gwe buli lwe balikeera ku makya ne bakwagala nnyo manya nti era bagenda kukukyawa nnyo okitegeera balina kumwagala mpola mpola byonna ebintu bino ina bibalansi nga teweevuga speed ensi we yatuuka awo naye bw'olikira ku makya ne weevuga speed ojja kwesanga nga ofunye omugwa ogudde mumbi oba owedde nga bebekulu big size na big size wamula omusajja kyamukola naye nina embeera gye nalabye Gravity alina interview mwe yabadde naye ng'omusajja ayogeza bumalirivu ayogeza amaanyi akakasa nti essaawa yonna bebekulu yagambye bw'ati singa bukeera ku makya sere ne zifuluma n'afuna information nga sere zaafulumye nga bebekulu teyakutte ssente ze kuzimuwa agenda agula omufaliso gwa Roseform nga mupya asitule famire ye bajje ku geeti ya bebekulu bebakaawo teri kulya teri kunywa bagambe nti bebekulu yafudde abanja nate ndabyeko vidiyo emu ng'omunamawulire omu abeera ne bakasuku batibatu nga gamba Gravity yafunye obukadde 650 yafunye ssente ayagala ki mululu ate nga lona abayimbi abalala 650 yazifunye kuvaawa era kuva mu kibiina bye bayimbira ye yanyonyola bw'ati n'agamba asobola obbanga ssente azifunye naye nga yeyeesakidde akubye wanjogera ennyangu kuba luseke ate ziri ayagala zaaki mbadde mmanyi omuntu omu yaba abasasudde yakola era gwabanja mulala bebekulu yamuwa omulimu bazwe bebekulu amusasule ezimu ku nsonga lwaki mu ggwanga lya Uganda abamawulire baffe abamu abali baweebwa ekitiibwa tebakyaweebwa kitiibwa lwa nsonga bannange abamawulire baffe wano mu ggwanga erya Uganda bw'aba ne mukwano gwe takola nsobi oba okitegeera batono nnyo asobola okugamba nti nze ndi mukwano gwa Kenzo n'agamba Kenzo mu butuufu eno nsobi of course sigenda kugamba nti lwaki bakikola lwa nsonga ya ssente bati lune Jenkins tudde mu mazima kale okuwolereza kubaawo akasente mukafunye oba bawadde se batebawadde naye mulaba nga bebekulu talinaawo nsobi mulaba nga Gravity talina kituufu kyayogerako mu byonna oba okitegeera sigala nti bali tulina kubeera daihadi wa bebekulu buli muntu alina omuntu gwaba afunamu naye kyogamba tosobola kugambako nti nedda big size tetugaana netugamba kola boti ne boti amazima gali bwe gati Gravity alina ensonga kyalina obbanja bebekulu ssente ze yakola era tukimanyi tukikkiriza alina ensonga lwaki abanja alina contract n'obujulizi era akulaga no video nti nayimba naye tebansasula kati munamawulire ovayo n'owolereza ate nnyo sayidi eri wadde oli mukwano gwo kale wakirisirika tobyogerako okitegeera okuuma ekitiibwa kya daihadi okusinga bwoyokya nze mbeera nga mpagira fiiki mukwano gwange ge mazima bw'aba akoze ensobi ngenda mukwesa mugayo naye eno nsobi sigenda kuwolereza nanti kati password waliwo omuntu omu gw'ogamba ono aba yakyogedde of course Jenkins waba yogedde ku bebekulu oteekawo tiiki anti kati yake kazanyo kabakozesezza okimanyi big size Gravity yazanye audio nga bebekulu agamba nga bebekulu agamba mwenna musirise temuvaayo kwogera nga gaba bati bad nabo alina okuba nga bali ku peloolo okitegeera bwekiri naye nga tekisaana nze kyensaba kiri kimu sigamba nti badi ne Jenkins bave mu bebekulu naye waakiriko akatono bakensobi gyolaba ey'omuyimbiwo bakirize yes mukkirize ogambe nti bannange nze waliwo omuntu omu yalantamiza alieni skin yali kasirye kasirye omumanyi bulungi kasirye mumanyi musajja mugezi tetuyinza kiwakana naye nga ali entasobya wakasirye
era nga n'atotola video n'oja ABCD ndali ne wabanga bagamba nti alien akoze kino wano agamba nedda okusinziira ayitamu oluzungu tasobola gamba nti alien leero eno nsobi kati nze saba abamawulire mwenna tukkiriza tulina abantu tuwagira nti mpagira gravity mpagira gundi naye leka ensobi webeera nga nti yabayaziza bafana ebeerenga ensobi agikoze oba okitegeera ensobi agikoze naye kati era bali ababayi ne bagamba gravity yafinye miliyoni 65 kitegeeza balina source nti sente yakoze ki kati lwaki ate avaayo abanja gravity n'avaayo n'abagamba muleta obujulizi nga nasifinye miliyoni 5 nga nawe balukaaga ngenda bazimbira ennyumba ngenda kupangiza ngenda kukola bwati kiri bwe kiti abasajja tebalina bujulizi bwonna okitegedde tebalina bujulizi bwonna just bali mu kuwagira musajja waabwe bayisaawo byabwe bali ku mulimu naye nze kyendowooza password yadde nga mukwano gwange Ficshots mukwano gwange era bw'oba okoze ensobi mbanja kukubira essimu nkugambe wano wakozeemu ensobi naye ensobi eyo nze okuvayo njokye mu kamera wakirimbireka nesibyogerako nensirika otegeera nensirika nenkita nenzikiriza ffe ne tufuna ngeri gye tukirwanamu tulabe nga tukiryalinga naye nga sivuddeeyo okitegeera so aba bebekulu abanga bamubanja sente nga gravity ayagala sente zasasulwe yakola nadi bebekulu alina record y'obutasasula bayimbi olutalo lwa nikingisa luba butansasula olutalo lwa saha walulaba lwakomekerero biraba nakamusasula nakati saha yamwesonyiwa bwesonyi lwebyo ate si yekka abayimbi bangi nnyo abavuddeyo nga babanja bebekulu denzo nati bebekulu yawe bayinza okubagamba sente tezinnafuluma Denzo nayaga bebe kuda asasula. Sente tezinnafuluma. Bagumikirize. Mbozi ya Denzo. Yabakomane bebe. Yayimba yeze bade man Denzo ngambwe. Si tonto mana wiko na ye. Denzo takoze kimara fiki. Denzo takola kimara. Asobanga kitufu bamu bana biwira ko bampanga emitwale 5 tayanso sente zange mbitegedde bino bitufu. Naye Denzo takola kimara. Ngabu otobe sawa zinendo fi arayani oli muyimbi otoba nogera wano Denzo bo bako bakahiti bakali kayiti kyo bakeko kurumba mama nempisa nezikendera alumbe bebi wine awa akoze byonna so kati obe site yagala banafu rayani ndio kigama ndio kamera insta yagala munafu insta yagala ba amanyi